sawa ziba ziwera 8 marina kutuka pana cha yoga ticho kitwakuba twali wano waka nakwata esimu nenchikuba bwenti nabikuba ipana byali bingi katwatoka ekisera nga Jessa yogurt ye type yoka gitumuwa nga awomerwa ki strawberry akireta na kinywa ogeno kulaba kimomedde wakyeyilidde wano era video gyeziri nga mutonga anywa yogurt n'akajiika akajeeyo ndaba atandise okkaaba ne mugirako akaveera kali natandika obbinywa bebifaananyi nkwata video ne kapostinga mwana tu abaana ne batandika okutaginga Jessa ningamba leka gundi bataginze Jessa nenga Jessa tetusiba kane tubeera awo ye blessing ya Alteza ye blessing natugamba ate tugenda kakalo tetugenda kwesikasika kale ye blessing ya Alteza mali nagamba tayinza kuba blessing ya Alteza lwaki ososa blessing ya Alteza blessing nemugamba osinze mama ya Alteza blessing era bwatyo nafuuka Alteza blessing kwegamba amanya gonna getwatuma omwana ono gayina ensonga so akeera kumacha kugamba nti omwana oyo mulabiridde muntu ogwo newankubadde nti sere abadde mmekono gyange naye ate abantu ababaddewo so abeerabira Chichi woman modern tiles Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa modern tiles. Modern tiles. Kale nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga mutulabira Allen Cruz ge manya mwebale nnyo mwebayire ddala. Tuli proudly powered by Modern Tiles. Modern Tiles bakutegeeza nti gwe omuzadde, omukyala, omwami, muvubuka munnange gwali ku kyeyo ali mu kuzimba apartments. Ngenda balaga ku tiles eziriko Uganda empya. Modern Tiles balina tiles ze baleese. Sinnazimba naye banjagaze okuzimba. Modern Tiles balina tiles ze baleese teziseerera tezimasamasa naye bw'ogiyisaako bw'oti ekigere olina engeri gy'owulira. So next week I think njabba kyalirako abo Modern Tiles bali awo mu industrial area awo balina tiles bambi ennungi ne bw'ogenda bugenzi ku mukutu gwabwe gyonna Instagram, Facebook, TikTok basobola n'okukola delivery but believe me gendayo kale olabeko labako bulabi najja kukomawo ng'ambe nti Allen Cruz by'oyogera sibyanjwanjwa Modern Tiles tubalina batwegasseeko okulaba ng'ate shows zaffe zitambulira ddala bulungi nnyo. Allen Cruz ge manya Cruz exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira wiiki eno buli omu abadde ayogera ekigambo kimu Alteza byatandikirayo ku Twitter bibino ku TikTok Shira Price naye nga akaye buli omu Alteza abamu ne batuka okwebuza baby ono Alteza yani baby Alteza yani abamu bazuukusebuzuukuse ekifaananyi kya trendinze nnyo nga baby Alteza akutte Jessa yogurt ng'amweyiridde yenna oba yamulya oba yamweyiira oba yamunaava akafaananyi nga bw'okalaba awo gwe nayo ka describing nga bw'okalaba naye buli omu bambi obwedde asaba ng'agamba Jessa mujjukira Alteza Jessa muwa Alteza owa brand ambassador kwa brand ambassador Jessa be mulina bambi muteekeko na Alteza. That's what people were asking for. Jessa ku Twitter yaayo eina ka post ke Jessa yawandiise bwetu ku Twitter yaayo nyamba akawo n'essimu yo ku post ya Twitter Jessa gye yakoze. Jessa eina post gye yakoze ku Twitter about Alteza after people nga buli omu ali ku kigambo kimu Alteza. Okay. Jessa Farm Diary yawandiise we are so happy to hear that Alteza Blessing enjoys Jessa yogurt and is growing strong with us. These pictures are cute. We love to see people enjoying our products as Blessing clearly is. We shall reach out to her family for further engagement. We appreciate all the love. Jessa yagambye we shall reach out kitegeeza tulindiridde
nebbanga ne tulindiridde we can't wait mu luzungu bwe twandikise we can't oh my god ye omugole mumulaba essanyu lyalimu oba temuliraba so yoyo mwana muwala Alteza ndi ne taata wa Alteza tugenda kunyumyamuko he's a single father who has raised Alteza from emyezi emeka emyezi 4 from emyezi 4 how old are you I am 20 I'm making 26 you make how old is Alteza she's 1 and 4 1 and 4 months yeah okay kale kakati story je tugenda nyumya oba je bagenda okunyumiza gomvubuka ndabeeyo ebeeka ekyokuyiga ofunemu ekyokuyiga era nkusaba joli yonna emboozi eno abaana abalenzi tuyigirize at the age of 26 yeah he's a single dad naye raising omwana basajja bameka bavubuka bameka ng'oliawo nga bw'okubya mwakafaananyi ne bagamba nti maama w'oyo omwana avudde mu bulamu bw'ensi ng'omwana muwere osobola okuyimirirawo paka mu kaseera kano ng'omwana tomusuulidde maama wo tomusuulidde taata tomuyisinaga nedda omwana wange ngenda kuba nsula tomutwala nkonti wabeere wa jjajja omwekuliza kale sooka bweyanjulira abatulaba n'oluvannyuma tutandikiraawo amanya pitibwa Daniel Sekyanzi era nze taata wa Alteza jatuyambako ku mukulu kuba yo omukulu alayika singa osobola omunzanyisaako ebweru emboozi negenda tujja mwetaaga edda amanya pitibwa Daniel Sekyanzi era nga nze dadi wa Alteza Alteza sawa zina ina omwaka gumu n'emyezi 4 era tusobodde omubeezaawo so agamba nti nze nganze nsobodde wabula bwe nga nti tusobodde kiba kitegeeza waliwo sokoje wa Alteza tambulako kona yawe ebweru mpola mpola tunyumyeko nyumyemuko ne Uncle Dan naye abeeko ne byatugamba mutwale soko tambuleko naye tumalirize tuwemu just akadde katono tuli ne Uncle Dan buza kubatulaba n'oluvannyuma tweyongere mu maaso amanya mpitibwa Daniel Sekyanzi nga ni musajja yeddira ente Alteza nze taata wa Alteza official dad taata mwennyini amuzaala Alteza alina omwaka gumu n'emyezi 4 kati twasobola bwe ngamba nti twasobola kiba kitegeeza simaanyi gange kuba nandibadde ngamba nsobodde omubeezaawo naye ate bw'otunuulira wotubadde tukulira wabaddewo abantu bangi abadde bamwagala so bwe ngamba nti tusobodde omubeezaawo okuviira ddala ku myezi 4 ku 5 kuba twatandika kugamba nti okusigala naye yali aweze emyezi 5 nga era kati tubala emyezi 5 yali ayina nti abantu bangi abatubeereddewo okutuuka essaawa zino waweereza omwaka gumu n'emyezi 4 okay yes abatulaba abalungi story eno ng'omuntu nasooka giraba nga mukyala we afudde n'akulekera baby yes nze mu kusooka ekifaananyi kye nalowooza ate nalowooza nti Kelly yali taata w'omwana era bwe nziza olunaku olwaliro ne baŋŋamba nti Dani ye taata w'omwana I was like bambi naye story eyo yankwatako nnyo bwe nagiraba ku TikTok omulundi ogwasooka nga I think mukyala we yakafa omulundi ogwasookera ddala yankwatako nnyo era ne ŋŋakiriyo nja kujja nkukyalireko naye Mukama mulungi maze n'enzija naye Dani Alteza ono toya trendingidde bwereere waliwo reason ne story eri emabega w'emboozi ya Alteza n'emboozi yo nga famire yo omuntu bwatizaayo emabega obutambi ku TikTok eyo ajja balabanga mwalina omukwano gwe mwalina ne Mariam temwalina kingi nnyo temwali bagagga naye you a growing family nga mwina bye mulaba bingi nnyo nga mwina essuubi
lye mulengera mu maaso eddene obulamu bwatuka ekiseera ensi n'eshati nga dawuni omulundi gumu Mariam n'agenda n'akolekera omwana bambi teyagenda nti naye ayagadde n'emungu n'amujjula. Dani, tubulira olugero lwa Luteza ajja atya mu bulamu asigala atya atuuka atya okusigala nga kati alina taata yekka we anti akuze ye talaba maama alaba taata tomulaga nga ku mukyala mulala yenna bati yamanyi taata. Tunyumize story yo ne Mariam okutuuka okuva mu bulamu mwali mulivinga bulamu ki okutuuka Mariam yakulekera paka mu mbeera eno wetuli. Njagala omuntu ategeere lwaki Alteza abamu balaba bulabi nga training balowooza training up trends lwaki kifaananyi kya yogurt ne Alteza ina story eri emabega gye njagala omuntu ategeere oba oli awo n'abajjesa gye twagala bamanyi lwaki tupushinga ekintu kino. Okay. Nga bwe nkunyonyodde Alteza twamusigaza ku myezi 5. Yali ayingira emyezi 5 kati tubala emyezi 5. Tandike ku Mariam nga tannafa. Alteza tannajja mulamu bwansi obulamu ojje ng'otuvugira mpola mpola. Kati waliwo story eya dating nti sinkanya omwagalwa mwaddeko emboozi gye mwogedde musazeewo genda mu maaso. Maria nali muyita Mary yali musawo era yali akolera ku ddwaliro erimu Ntebe. Ebiseera ebyo byali biseera bya COVID ndowooza yali yakajja. Twalina obudde bungi buli muntu yasiibanga ku internet. Kati ebiseera ebyo ate abasinga babimalanga nnyo ku Facebook oba TikTok yali tenna kwatayo ti kutambula bwe nti nabasharinga memes ba jenagwira ku Mary mu group emu namusindikira ka message kati mu kutandika kyalinga nti oyagala mufula kyaliyo reactinga ku post zo webitobe ebyo togera ne Mary nambuuzanga kaawo tusalawo one day tusisinkane. Sebyo bali twa planninga okusisinkana bali bamazotuta COVID. Tuba tusemberedde ennaku ziggwayo bwe zitugenda sisinkana ne baddamu ne basiba. Soka tubeera awo. Kati banga lyayitawo ne musisinkana twasisinkana mu kifo ekimu twaza hotel side ze Katwao. Tunyumyamu ne tukwatagana. Tubeeranga ku masimu twogera. Kati ekiseera kyatuuka ne tubanga tetusobola buli omu kubeera gyali. It was love kyenyinza okugamba. Buli omu nakwate kubo n'ava gye yali kubanga nze nali nyina family gye nkolera family enzaala era nga nyina emirimu gye nali nkwasaganya. Mary yali musawo ku ddwaliro erimu eddene ng'alina emirimu gy'akwasaganya. Ne tusalawo ffenna ne tuva gye twali ne tusisinkana nga tetulina yadde omunwe gw'ennusu n'ogwo. Tusisinkanye mu kibuga olw'okubanga kibuga nyina mukyali wange ne tuyingira omuzigo. Nyumba gye twalimu mwali musulamu abalenzi 5 nali wa 5 nga Mary wa 6 ye muwala yekka yalimu. Can imagine. Ne tubeeramu obulamu ne tutambuza ebintu mpola nga obeera awo nga n'ekyokulya tomanyi. Kati kiseera ne kituuka nga wamanyira abakazi obeera awo n'omulaba nga yeraliikiridde kyangamu awo nga talina kyakkola. Family yange n'enkubira essimu banjagala bannoonya amba family n'emukubira essimu wadduka ku mulimu blabla n'ebisigadde. Mariam omulimu yagusulawo. Gusulawo. Olwala? Yes. Nakwate kubona ajja. Dan. Mariam yasulawo omulimu. Mary yasulawo omulimu najja n'empapula ze. Era twatulanga ewakanga empapula zina bwati. Tubeera mu eyo embeera. Nawe ovudde wammwe. Toyina mulimu, Mariam talina mulimu. Ffenna tuli awo. Kazigo tusolamu abalenzi 5 muwala omu.
kati ngera buli akiraba yeewunya bwewunya kitegeera kakati ebiseera ebyo tuba tukyasula mu kazigo kaffe waliwo kampuni ya Wave ey'amazzi no kampuni eyo Wave is a mobile app eringa mobile app njitegedde kakati bali bapya nga bakajja beetaaga bakozi ne tugenda signinga contract so katukola tutambula kyenyiza okugamba ne tukolayo ku busente buzze era kye twakola mu bulamu ekintu kye twasooka okutuukako fembi nze ne Mary twali kugula mufaliso twawulira essanyu kubanga tulina ekintu kye tuguze ku nnusu yaffe ate nga kyaffe ku bwaffe kuba ne we twali tubeera sola gamba nti twalinawo omufaliso ne tugugula twawulira essanyu ne tukwasaganya ebintu wayisewo ebbanga Weevu abakozi bonna ebagobye ne tuddayo ne tutula bwe tuti ne twetegereza ka saving kaffe ne tutandika ate kuyiiya buto ne tunoonya tuzaako ki blabla n'ebisigadde twali tusevinzewo miliyoni ng'emu n'ekitundu kati nga bwe wetegereza miliyoni emu n'ekitundu tolina kyoyinza gikolera Mary ekirooto kye kyakukola kiriniki kati nga nange muli kinnyega neŋŋamba nina okutoba okulaba nga ekirooto kya at least kituukirira at least tutandike ne ka drug shop oba akantu akatono ne tuyiiya obulamu natetenkanya ne tufuna akasente ne tukola ka kiriniki twagiwa obudde kiriniki eyo kubanga we twali nze banzaala kibuga kati ebiseera bye twajjira mu kibuga nalina kyali wange yali kawempe we twabeeranga bwe twanoonya bwetu ne tugamba kiriniki tugenda gisaawa tetulagisa mu kibuga renti biki competition tugamba katugisse ku Kiboga road that Hoima road waliwo akatundu bakayita Busunju gye twagisa kiriniki eyo tubeerayo eyo ne tupushinga ne tuyiyo obulamu ne tubeerawo Mary asanyuseemuko yekolera akasente nange ndi awo mbigattagatta tutetenkanyiza oba wayitawo ebbanga lya myezi ng'ebiri tukigasse kasente kazza katonotono aba mukama bwatusaasira ne tugulayo akamotoka kaffe twali tulina obulamu bwe twagala nti twali tuyise mu bingi ng'abantu ababiri abaali tebalinaawo kyabwe kwegamba twazimba ekintu okuviira ddala ku scratch nga tewali n'omu gwoyinza gamba nti nakubira muzeeyi n'antaasa nampayo kasente nakubira mami wange oba nakubiri oba Mary n'agamba nakubira famire yange netuwaayo kuviira ddala wansi nga tuli aba tuguzeyo akamotoka kaffe akasooka kamotoka ako bali bakayita Alteza ekolebwa Toyota kati abasinga babuzaabuza Alteza ne Subaru Alteza si Subaru naye Alteza oyinza ogamba nti Alteza sport car ya Toyota yali motoka ya kivubuka ngirabika bulungi ate nga nnungi mpya kakati Mary yawulira nnyo essanyu okubanga tutambuddeko tuvudde mu kaseera akabi manyi okuva e Busunju mpaka Kampala yalinga distance mpanvu eddagala tulisuubula mu kibuga kati nga bimusumbuwa nze sibitegeera eby'eddwaliro andekaawo bw'ati client najja sooka onkoleko nga sibitegeera waliwo ne client nze gwe nawadde ozi nga sigimanyi kati ngenda okwebuuza olw'okuba nawe ya Mary alina byayogera awo kati client ajjaawo abuuza mugongo gunuma asimayo biki nenzijukira Mary alina kye yakozesa wano kati nze nembigattagatta ne prescription nenkola Mary agenda okukomawo nambuuza ate zino zaaki konze nnyina gwe najjanjabi nenge ekyamazima eddagala lina modesiri eddyo kati akaseera ako keranga ku makya n'agenda mu kibuga agenda asuubula eddagala mu takisi n'akomawo n'akunyumiza man ku lubadde luwanvu takisi ekubye kwegamba nga awulira bubi kalunga mwina gye mupangisa era
side zeyo era twali tulina gye tupangisa kayumba kamwe kammekolo kayumba kaffe kaali ka kuba twapangisa ennyumba nga maaso duuka emabega gye tusula kati maaso bapangisangayo emitwalo 6 emabega nga tupangisayo emitwalo 5 tukigasegasaawo 11 kigasegasaawo motoka ezze kibuga tukingiramu na motoka erabika bulungi motoka ya kivubuka si nkadde motoka mpya bulamu butambudde bulungi mpola mpola tufukamiddeko awo twebaziza Katonda ng'abavubuka era tetumwerabidde tufukamidde twebaziza Katonda bulamu tubutambuza akamotoka kabaddewo Mari n'ayagala emmotoka nga kera kumakya n'ajooza esijjukira bwe gibanga waliwo emirundi gye nali ntute emmotoka eyo ku Washing Bay so agamba mirundi emeka n'egyali mitono kuba yajagala nnyo kera kumakya n'agirongosaako twagisuzanga kumpi n'ewaka teyasulanga mu parking naye nga kera kumakya na motoka eri mbeera nungi okay kwegamba ne twagala emmotoka Mari n'atandika oyiga emmotoka Mari nga akamwenyumwenyu olaba kazze tulina bye tuyisemu tutula wansi ne tugamba tetwalina ntebe naye nga tutula ku sementi waffe negamba neggwe jjukira ebiseera bino mwine emmotoka yammwe ebweru mwetulira ku sementi nemuyimya ennaku yammwe yes neggwe jjukira ebiseera ebyo nga tunabwe tune twesekerera naye nga tuwulira essanyu muli era nze nsaasira omuntu akeera ku makya n'agamba guze emmotoka tannazimba biki muganda wange emmotoka eba mmotoka kakati kaseera katambula twayiseewo ebbanga ndowooza okubeera ddala ne Mari wayiseewo ebbanga lya myaka nga 2 tuyingidde omwaka ogwokusatu buli bazadde bamwe tebamanyi buli omu gyali kati akaseera katuuka nga tuganena tuli bantu bakulu bazadde katubategeeze era abazadde batuuka ekiseera famire yange neya Mari ng'emanyi we tuli naye temwakyala twali tetunnakyala baganda ba Mari bamanyiiwo tirani kujja ne bamukyalirako muzeeyi wange atera okuyitirawo nga ebintu kati twagala before official muli mu lugendo lwakwetereza twetereza mpola mpola tugattirira bintu kakati mu mwaka ogwokusatu awo ndowooza Mari bwe yafunira olubuto nga tuli ffenna mwaka ogwokusatu nga gutambudde tutetenkanyizza afuna olubuto lwa Luteza tusanyuka sanyu eryali awo kati nga tutulabwe tunetuga kale singa Mukama atuyamba maaso eyo tuzimbayo nyumba amaka tubeerako ewaka nga waliwo ku TV waliwo kuki kati tulaawo ne tutegeeza omwana waffe ng'azannya ne twejjukanya ennaku gye tuyiseemu twalina essanyu okulaba ne bwe twatulaba nga butuuzi wansi bwe tuti ne tukirowoozaako twawuyanga essanyu ne kituzaamu amaanyi okukola bulamu ne butambula akati Mari ayingira omwezi ogw'omukaaga ali lubuto era nga bumanyi nti abakyala balumwalumwa embuto anywedde eddagala atambudde bwatyo tuyingira omwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu ne twagala lwaki kintu kino tetuki at least tutambuleko step esooka tukifuula official tegezeza abazadde ba Mari tukyadde mwezi ogw'omusanvu nga Mari ali lubuto buto twali terunnaba kulaga bulungi nti ne tukyala kolo tugikoze kukyala tubasuubiza kwanjula kujja kukolebwa omwaka ogujja kuba twali mu mwaka nga twali mwezi nga gwa 8 gwa 9 mu mwaka ogwokusatu nga tuli ffenna tubategeeza tujja kukola okwanjula mu maaso awo ekimu kitambudde bulungi tuddayo waka Mari awezezza omwezi ogw'omunaana kakati we twali olw'okuba nti Mari yeyali ku ddwaliro yali abitegeera nze nalina obuntuntu bwe nali nkwasaganya ebbali wali butubeezaawo Mari nendaba nga emirimu takyagikola bulungi kimpisa bubi nnyo kyampisa bubi nnyo anafuye saagala ate alina okubeera ku dduuka kasikyagalira ddala ekyo
ninga Mario manyi funa akasente tuveyo wano tubeeko gye tulaga eddwaliro ne tuliggala because I loved her so much kwataka sente toyagala mulabanga amenyeka toyagala mulabanga alina kyayitamu no kwataka sente ne tugenda ne tupangisa apartment tubeerako mu apartment taddemu ka screen apartment taddemu ka fridge apartment taddemu ku ntebe apartment kwegamba Mary nengo mulimu gowe guli gwe mugenda okukola mu apartment tewali mulimu mujasudde emyezi 3 tetumanyi kiddako ne sente nazo zirabika ng'eziweddewo kati kyoyogera Mariam akkiriza bukkiriza kubanga naye kye yali ayagala kisinga kati Mary atulako bwati mu ntebe nalaba ku TV nagenda najjayo kutuzi mu fridge oba ka juice kwegamba bulamu ngolaba butambula bavudde wala tuvudde wala tulako mu ntebe ne bakako mu ntebe bwoti ngana ne Mary jukira biseera ebyo mbeera ng'etambula tutandise okulabako gye tulaga biroto byaffe byali byakuva we tuli ate tuzimbe amaka gaffe ate tugule emmotoka esingako awo byonna nga tubisuubira kati Mary ayingira omwezi ogw'omwenda nze mba nvuddewo kewaka bankubira essimu Mary yagenze ku ddwaliro banaye omukyala azadde ebintu bireete naye banaye ati konze kati ffe tuli basajja ba Advent era abasajja abagenda ku church ku lunaku olw'omukaaga Mary tuuka mu ddwaliro bwenti lwali lunaku lwa mukaaga ng'omwana amuzadde Alteza era bwe natuukayo bwenti nagulabanga mukisa nemugamba omwana oyo ye blessing gubadde mukisa ku lunaku lwennyini sabato blessing you a blessing and mutuma blessing Mary nagamba lindako motoka yange njagala nnyo ya Alteza kane tubeera awo ye blessing ya Alteza ye blessing netugamba ate tugenda kakalu tetugenda kwesikasika kale ye blessing Alteza Mary nagamba tayinza kuba blessing Alteza lwaki osoosa blessing ya Alteza blessing nemugamba osinze maama ya Alteza blessing era bwatyo nafuuka Alteza blessing kwegamba amanya gonna getwatuma omwana ono gayina ensonga era bokeera ku machano y'omusajja nga ayina erinnya lyakozesa nga lyanjawulo teweewuunyanga abantu abasinga baba n'ensonga lwaki amannya ago weegali kati tuva mu ddwaliro omwezi ogusooka omwezi ogwokubiri Mary awuliramuko bulungi kati omwezi ogwokusatu omwezi ogwokubiri atandika obulira obubi bakyala bannakaweda bwe bamala okuzaala bafuna embeera ate wakati waliwo ffekka emirimu yazaala bulungi omwana yamuzaala bulungi tebamusala yamusindika era namu bwangu nnyo yamusindika mu bwangu ebbanga we lyayitawo Mary naŋŋamba Dan nampuliramuko obubi tenetandika okwiraliikirira kati jukira tutambuza mwezi gwakubiri amaze okuzaala tusigazaayo omwezi gumu renti yaggweko bizibu ate tandise okulumizibwa mbeera bikalubyemukko kakati twalako mu ddwaliro agamba adde just na blood infection naye tugitreatinze dayo waka genzeko ewaka nga era bamanyi bannakawere anywedde ku ddagala abaddeko ewaka omuto naye afunyemu ku mbeera naye bamunazizze ku ddagala ng'era bwokimanyi akomyeyo waka tubadde ffenna Mary embeera neekyukira ddala tuyingira omwezi ogwokusatu Mary embeera neekyukira ddala n'atandika okufuna sayinizi Mary n'atandika okogga tandika okuba nga sibitegeera bulungi Mary netandika okutambula mu malwaliro muno mwe tuli mu kino ekitundu kyaffe mwe tuli so akulima nti bwe muba nga mulimu eddwaliro eddungi nga ddungi
tuwagezaako ku malwaliro kati sana kituuka sente ne zigwawo nga kyetutunuulidde kyokka y'emmotoka. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Nzire wakane mugamba Mary tawulira bulungi nga Mary omanyi motoka ngenda jijjawo jukira wabo oyagala sente za mangu n'abatwala kyoyina bakudondola kwate motoka nenjitunda ku bei rahisi bajo kwamwe bampa milioni 7. Olongo ojivugidde bangi twali tugivugidde ebido mwaka nga gumu bwenzijukira obulungi emmotoka ekyali mu mbeera nnungi guteeberezaamu ekintu ky'obeera oyagala engeri gy'okikwatamu omukyala yali ajagala nali njagala nga fena tugikwata ng'eyaffe n'esente zemwagigula zaali nnyingi nnyo ekyakumakya emmotoka nenjiwaayo milioni 7 ate nako ne bampaako 4 sigala nga mmanjayo endala nziruka nenkwata Mary namugamba manyi tunoonya bulamu ate tunoonya kisinga nemukwata nemutambuza mu ddwaliro nentuuka ekiseera nengenda ne ku malwaliro gendowooza nti oba the international hospitals Novik International Hospital tugendayo ne banoonya ekirwadde ne kibabula. Mary ng'ali awo akugamba Dani mpulira bubi amagumba gannuma Dani simanyi kyakuzzaako Dani oba Mary akogaggwawo tomanyi kyakuzzaako tomanyi kyamukolera olw'omwana ng'omwana ali awo nkeera ku makya omwana ne mufumbira amata kuba Mary ebiseera ebyo yali takyasobola kuyonsa bulungi kati nga nyina omufumbira amata ate Mary naye n'omufaako bw'afunamu ku maanyi n'ayonsa okitegeera kati embeera eyo yatuukawo byonna bituuseewo tuli malwaliro tunoonya kisinga Mary n'atuuka ekiseera nga alina n'emboozi zaayogera tezikwatagana olaba atandise okuvaavaako abantu abatwetoolodde batugamba bakiyita oba mu luzungu bakiyita kwegamba ng'ayogera ekintu nga bw'okimubuuza takijjukira batugamba simata ezo baziyita hallucinations nti omuntu abeera awo n'ayogera ekintu just kijja ku lwa bwongo kati ate nga waliwo abayingizaamu simayanga waliwo yamukola kino kitegeera kati tuli mu masekkati g'abazungu n'abaganda okitegeera kwegamba oyimiridde wano waliwo omuganda wawo agamba oyo bamukola kino kati ate wano waliwo wa medical ezo hallucinations okitegeera kanya weebuuza kyekituufu saagala kukkiririza mwono omuganda nenga kansooka ennoonya medical tunoonya buli kimu kale kiseera kyatuuka akasente kaweddewo n'ak'emmotoka kukwata Mary esatu oli yazikuwa esatu tannazimpa naye ndowooza bikyagaanye nzire ewaka nentuula oli ewo esatu n'amasimu n'agajjako nentuula ewaka ne Mary abasawo bagambye tebalaba kimuluma nembeerako naye abasawo batugambye mumutwaleko ebutabika nenkwala Mary nemutwala ebutabika bwetwatuukayo Mary nambuuza muli okay muli mentally okay kwegamba mugenzi okulaba nga ndi mulwadde
kale tuddeyo waka netuka ekiseera nebyayogera byokka nga nzira ebbali nenkaaba enesangula amaziga nenkomawo tubeeramu eyo embeera tuddako ewaka Mari agenza ateereramu katono akyusekyuseemu awo kama agenza ayambayamba Mari atandise okulya ku mmere Mari bwakubuuza Dani naye nga nkoga Dani naye nga sibitegeera Dani kiki Dani nabaaki nekyokumuddamu sikiraba kati embeera neddamu nekyukamu naddamu nawulira bubi negamba ku luno siina ssente kati ebyo ebiseera byonna byonna bye twabeerera mu ddwaliro Mari yaŋŋamba nga Dani omwana wange aliwo nga tuuka ekisama omwana wange ali awo naye ng'akubuuza Dani omwana wange aliwo Dani omwana wange omutaddewa Dani omwana wange nga simulaba aliwa nga waali awo nga waali naye ng'amukubuuza Mari kati nga bwaddako engulu bw'ati nambuuza Dani emmotoka eriwa Mari emmotoka nagitunda omwana aliwa konze wuuyo awo naga oh my god my baby oli Alteza kituufu you are an Alteza thank you okitegeere kati we nadde waka bwenti nga sente zituweddeko nga mulamu nanyisigaza emitwalo 5 kati sente ze nafuna waliwo buno obumotoka babita Starlet oba obumanyi kaali kamotoka kabi nengamba Mari saagala atambulire ku pitch kange nengule ka Starlet kabi sifuddeyo ku kiki bajja kwogera oba ki olosendeza Starlet ozijja bwe natunde emmotoka eri nafisaawo nanyigiriza naye anenkagula kaali kabi kuba nagula miliyoni oba zaali 2 kitundu zaali oba 2 nenkakwata nekabeerawo dwayo olina okukakasa nti wagiyamu bwati ogenderawo kuba twazuukanga ne mu ssaawa 9 ezekino tugenda kudwaliro ziri ewaka bintu bitabuse nengamba wate gino emitwalo 5 gye nnyina ngiwe mu Starlet nvuge emmotoka eno mpaka waka gye banzaala emmere sijja gisasulira eyo sigenda sasulira rent sigenda wembeera weetabuka bajja mutwala mu ddwaliro nemutwalayo kati olwokuba nali njagala nnyo Mari ngamba saagala mukwata mwetika mutwala kwegamba saagala ate uwuliza famire ye bubi kanwane kyemmanyi I will get there nenkwata emmotoka nenjiteekamu netupakinga ebintu Mari ne Musaku Hoima Road netuvuga ku motoka kaffe tekali mu mbeera nnungi tuba tuyingira wetu bukomero mpiira gwa driver ne gutuula tewali sente sene naziye mafuta kuba 5 Starlet jo gikutuusa gyolaga mpiira gwa driver ne gutuula sene siina nkubidde abantu waliwo nyambye nampa emitwalo 5 nenziruka nenga Mari sigala wano ngali bubi sigala wano kangende wali ebukomero ngulo omupiira nenga nenguleeta gutebereza omupiira gw'emitwalo 5 oguliddeko guba gulabika bubi nengutuuzaako sawa zaali ziringa 10 nengutuuzaako netuddamu netuvuga tuvuze Hoima Road tuba tuyingira lw'amata omupiira gwa passenger negutuula nenkubira benakubirawo ne banyamba nenga nengula omupiira gwina kitundu gwetebereza omupiira ina kitundu oguliddeko kuba gulabika bubi nenguteekako abamakanika bali batugamba kabulamu alignment wheel alignment kati nga tetwagikola katambulira side pira jeri motoka nenjivuga mpaka waka nga maze okusako omupiira omulala tuse waka batwaniriza Mari bamwaniriza kimu kati embeera etuuka Mari abaddeko ewaka tandisa okulya kagamba bw'obeera ku kibuga kuno olya buli kasasiro nkoko chips biki kati ate bw'ogendako mu kyalo n'olya ku local food yennyini emmere tooke balijja mu lusuku nga lyeryo akamonde bakajeyo nga keeko bw'aba doodo greens ziba zeezo tezinjire kibiki kakati kaseera kaatuuka nga Mari agenza atereeramuko tubaddewo kebbanga ate Mari embeera neddamu nekyuka tuli waka tumazeewo kati ennaku 3 nya olwokuna embeera neddamu nekyuka neba bubi
ndi awo nwanagana n'omwana omwana ali awo Mary ali awo nyina naaza omwana nyina okufa ku Mary nyina okuliisa omwana nyina oliisa Mary beera nebeera bwetyo bamutwala mu ddwaliro ewaka eyo tugenda bamutaddeko sawo bagambye smart pressure ye eri wansi balina ogirinyisa bamutaddeko ecupa z'amazzi 10 mu kireekya ate mu ssaawa busaawa tuddamu okunyiga ku Mary wano booti ku kigere kigere bw'okinyiga ku nnyama ng'egwayo sawo batugambye agenda beera bulungi bagamba ate omusaayi talina omusaayi bamutaddeko payinta z'omusaayi beera neetabuka kati ewaka eddwaliro kwe twali ne batugamba ne batusindika mu ddwaliro eryali eddene bamutaddeko oxygeni embeera etabuse Mary awulira bubi ndi awo nsaba busabi sibitegeera maze kumpi omwezi nga mulamba sinnafuna kutulo kugamba nti kuno tulo bwoba oli awo osumagiridde katanda wennyini waali bwe kenyenyamu bw'oti n'ozuukuka Mary ali ku oxygeni Mary tabitegeera Mary amaziga gampitamu Mary ayagala kwogera ne oxygeni eddwaliro ne litugamba muganda wange sinziira ku ddagala lye bazze bamukuba kidini ye ne liver byafunamu obuzibu eddagala badde afuna lingi badde bataasa bulamu bwe eddagala lisusse mu mubiri mugende Kiruddu ebyajjamu Kiruddu nemanya nti kati awo mukama yeka yalina ottaasa kamotoka ka Starlet tekasobola vuga lugendo olwo kilometers nga 130 tewali sente tugasse ni ambulance emutaddemu ku makya kati ku makya we bwakeerera yali siga nti oba yali assa bubi yali nga assaamu obulungi ate tujja kwetaaga oxygeni tulinye emmotoka tovuze tutuuka mu masekkati w'ekkubo g'olugendo Mary tatandika okussa obubi awo ne tumanya nti twakoze ensobi obutatambula na oxygeni kiba kyakatuukawo zisiraanko ku ambulance efa kiba kyakatuukawo omusajja atugamba katonda wange crash ziweddeko motoka yali teyawula oba motoka yali tekola ki wateeka mugiye motoka terinnya parking ebbali naye nagamba Mary ajja kuwona era buli step ya bulwadde gyatuukako nalina sister wange mu ambulance nawe twagendera ewaka sister wange yajja n'abeerawo step yonna ina ey'obulwadde gye yatuukangako nagamba nina recordinga kano akantu Mary wanaaba awonye ajja kiraba ategeere wa gy'avudde ategeere batya bwe yawona kyova olaba ebifaananyi bibeerako oba ku media ne mwebuuza ate bw'aba yali bubi lwaki walina okuba ekifaananyi no nali njagala kulaga Mary wa gye yava embeera eyo gye yayitamu okutuuka oba oli awo ogambira nti ateredde abyetegereze bw'atyo kubanga era kyali kibaddewoko ng'awuliddemuko bubi obulamu bwe nga si bulungi nenkwata bukilipu obwo kati bwe yateerera ne Mary wano wali oweddeyo n'atunulya ebifaananyi n'akaaba kanalooza this time round nayo wekigenda okuba kakati motoka efudde ambulance efudde nyimiridde ku kkubo nyimirize motoka ziganye waliwo omwami yali avuga TX nayimirira ne munyonyola ne muganda wange yamba nga buwundaba bwendi sinadde 10 naye nyina kyali wange ali awo ku Hema Road kuliko akatawuni bakayita Kachiri nyina kyali wange ali awo Kachiri bwe tunaatuukawo namucontactinze agenda twongerayo nyamba buyambi otusuuleka nakkiriza ne tujja ebintu mu ambulance ne tubiteeka muli awo ambulance naye yali talinawo kasente agamba naye kankuwe kino ekyebiri kikwongereyo tuyingidde emmotoka omusajja agivuze tuba tuyingira busunju bwe tuti tusanga omuti nga gugudde mu kkubo tuyimiddewo okumala eddakiika 25 ku 3 balwana na muti gujja mu kkubo tweyongeddeyo tukeeka kiri musisinkanye tukyusiza ebintu mu motoka tubitadde muli musajja avuze emmotoka yali avuga
yali avuga Ford Raptor gedduka tulwana musajja navuga emmotoka ku speed Maria ndi wano wanzisiza walwana paka Kiruddu tuke Kiruddu waliyo bwoba wakatuuka mulimu obugundi ba partition ti wano awasooka wa red oli bubi nnyo no red zone eri yellow zone eri green zone bwoba wakatuuka oli bubi nnyo red toli bubi nnyo mu yellow kati bwova mu red bakuza mu yellow botereramu ne bakuza mu green kati awo mu green wova ne bagamba kati goli mulwadde wa kino ogenda mu eno ward bagenda kukolako tutuuseeyo kuba batugamba Kiruddu yokka bwe munagenda ewalala munamusazewo nga mmwe naye kati ffe tuba referrinze gye tumanyi nti gyayinza ofuna obujjanjabi obwo kwaffe kale tuvuga emmotoka omusajja atuusizayo tuli Kiruddu bamutadde mu red zone balwanye bamujeeka akasayi bamutaddeko byuma biki bamutaddeko BP machine zivuddeyo simanzi ki Mari n'akomawo kengulu kati awo family ye weggukira otunulira family bweti family kutunulidde bweti wodda wot weteeka amaaso bo tosobola bajjamu kibali mu birowoozo balwanirira nabo kulaba nga mwana waabwe atereera ate naye mu kaseera ke kamu muli oliranga gwe gusinga ikayesenga namukwata ne mubawa ikaleze kati nga ndi awo nwanagana na birowoozo omwana wange olabe engeri bakutunuuliramu bali ola kyokka naawe badde okikola kugeza kulwana tusho nti naawe osobola ng'omusajja yes kakati mantudde ebbali bwenti kutaamiriza wa family najja n'atuulako wano mutima ne gunkuba nenyimukawo nenvaawo ngamba kati wano simanyi kyakuzzaako Mari bamugye mu red bamutadde mu yellow nzikakkanye Mari bamugye mu yellow bamutadde mu green mukama we bali bw'aba mu green bwati abatugamba Mari okusinziira kye tulabye kidini ye ne river ye biki bagenda mu wadi bweti ajja kuba bulungi bwe banaamukolako tuwambuse bamwambusizza tutuuseeyo tulinze bamukozeeko biki sample test biki olunaku twatuuka Kiruddu ku ssaawa zaalinga 10 ssaawa ne zitambula bamukozeeko biki ssaawa ezingidde ssaawa 2 ez'ekiro ssaawa 3 ssaawa 4 ssaawa 5 ssaawa nga 6 tuyingidde mu ward gy'alina okufuniramu medication ye tulwanirira kulaba nga Mari akoma getting back to her normal health abaali mu ddwaliro eyo gye batusinika mu ward bamutaddeko oxygen kwegamba n'eddwaliro lyonna ward gye twalimu abalwadde bonna bajja amaaso ku balwadde baabwe ne beetegereza ffe esimu kasiakano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga balaba omukyalo omuto myaka yali ayingira emyaka 25 balaba omukyalo omuto alwanagana balaba omuvubuka omuto amulika ebbali balaba omuvubuka omuto alwanagana n'ebirowoozo family ye weri wali family ye weri wali omulwadde ali wano omwana we amwetaaga kwegamba buli omu nga kimwewuunyisa tulonagana ne Mari sawo bakoze kye bakoze ndowooza baba sawo bakitegeera muli ne bagamba wano tajja kudda ziba ziba ssaawa nga 6-7 abasawo ne babulawo ogw'ekiro Mari aliko oxygen alwana abasawo babuze onoonya omusawo n'omuga bane musawo ng'akyusiza ate ng'aliko oxygen ng'akyusiza enzisa so nagamba kanzije naye ng'akugamba kanzije mulwadde ali bubi
sawa ziba ziwera 8 Mary nakutuka nga lumu Mei sawa nga 8 Mary nakutuka na kunsi ya Mukama kintu kyenalindabye kyekyasooka okubeerawo mu bulamu bwange ekyewuunyisa kunsi ya Mukama sikeerangako ku makya ne mpuliranga bwe nawulira bwentyo nagamba kisoboka kitya brother wa Mary najja nanyumira mwaso bwati nga Mary ali awo amaze okukala yowete kuba yali tannakutuka nga mugamba kibu Mary Lwana omwana waffe Mary our baby akwetaaga Mary nga alinga alina kyayagala okwogera Mary nga alinga alina kyayagala okwogera Mary we yakutuka brother we najja nanyumira mwaso wananga okakasa Maria afudde kukinga sina na kyamuddamu ndiawo sibitegeera ali awo akaze nakuba omulanga gwe sikubangako amaze omuzinga bamutadde wali ebbali nga sibitegeera simanyi kyakuzzaako sirabangako kino kintu kipya mu bulamu bwange brother we ambuuza Mary afudde okakasa kamkana Mary afudde era nzukira gwe mulundi gwe nakaaba ogw'amaanyi nnyo maziga ne ganzigwamu mayigako najjanga nkaaba naye olwo nakaaba amaziga amangi Mary yamuzinga ne bamussa ebbali nabukya ku makya kati mba ntudde bwenti nawe nali neesigamye ne mu birowoozo bwenti maziga gatonnya gokka kugamba yo ensi tekusaasira pala ne bookera ku makya n'ofiirwa taatawo emirimu giba girina otambula ne bookera ku makya n'ofiirwa mwana wo ne bookera ku makya n'ofiirwa ani Alan buli kimu kiba kino otambula maziga ge nalimu nga ndi bwenti maziga gatonnya simanyi kyakola owa mochari najja nangamba kablaza soko ovemu ebyo fe twagala treatinga mulambo soko kikolekaawo nayagala oseka amaziga gampitamu simanyi kyakuzzaako boss nga mwagala sente mmeka twagala $10,000 ne mugana sina sente ezo sente tusasanyiza nyingi oba Mary we yali it was a private room sajja nanga twagala $10,000 treatinga might demunga nyine $4,000 ndi maziga bwenti sinakyusa na face na negwe kasajja gwo ino omuzanya ate sikulaba $4,000 gigena kale kati ku $4,000 yagala tukole ki kubanga senga tetumutreatinga agenda labika bubi nze nkugambye leta sente fe tukole kye tulina okukola guno mulimu gwaffe atiza sente ne mu $7,000 n'ekitundu nyimuseewo awo nkubye ayogera abalaata kugamba kye nkugambye nti ensi yo toginyumiza alabye ku mirambo gy'alabye n'abantu baalabye gwakalabanga akazibu olinga nsudde akasumuluzo ka kufulu muganda wange yenge ebyo tabitegeera maziga gendimu ayogera abalaata wagira nze kangene ngamba olinda abe oba nakiza wanakiriza tujja kulaba naye nga mulambo gwetaaga treatingibwa ayogera ali serious mugumu naye nonya ku sente awo kwano jange bamaze otegeera ekibaddewo bazze ngatiriza obusente na sente ze nalina nengenda nenyimirira bwe batunda keesi mu bulamu Alan bw'oba toyimirirangako bw'oba tomanyi bwe bayimirira kugula keesi tolina bulumi bwe walabye nagenda nenyimirira ku myaka gyange emito nagenda nenyimirira bwe batunda keesi
ninga ate n'aba case nabo tobanyumiza business kati ninjagala nonde case ennungi gweze zaaliwo nengamba eno case senga kibadde kintu kirungi Mary yandi kyagadde bwaba badde akyaliwo nga wakulonda ki mu bulamu bwe ayagala kizimba ayagala motoka ayagala ki yandibadde alonda ekintu ekisinga senga adde akyaliwo yandibadde alonda kino nti kati agenze naye kakasanga bwalaba nga nfunye eno case yonna gyali ayinza okyagala ayinza omanya how much I loved her oyagala olonde coffin ennungi enonda coffin ennungi n'abazinguza nabo batunda tebeefiira mugenda awo tuba tetuyita muganda wange mubiveeko kugamba noyimirirako awo noga kasajja kayinza okumpita kale kanjira netololamu wano musajja nakuleka n'ogenda nongaba naye bosi nfiiriddwa mukazi wange adde bubi nyina omwana nanga muganda wange embaawo zaalinnya okitegedde embaawo zaalinnya omunyonedde kyoli mu kuyitamu muganda wange nkitegeera naye gendako ewala kitegeera gwe genda wali yino gwe genda wali genda okone ku luli olibaawo ojja okone ne ku luno oyinza bwemumala mugenda zikozesa muganda wange gane tulonda ekintu ekisinga kesi nenjifuna gasegasa obusente funya ambulance family ya Mariam olwekulaba etya muganda wange sisuubira nti oba bayinza okulaba obulungi kubanga ekisookera ddala nali njagala ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwange ng'omusajja kuba kwegyo emyaka nayagala ndage Mary nti nsobola nga sikedde na ku makya ne muwayo eri family ye nayagala muli nenga nja kisobola kwega nenga Mary ajja kitegeera nti ndi musajja ne family ye yennyini nyini nga njagala egambe kasajja ke twawa omukazi kajja bisobola nga sikubye essimu ewaabwe nga sikoze eki nengamba nja malako nene kigaana ne family yennyini nyini nkakasa ne bwaba ggwe toyinza kuntunulira bulungi kesi bagitaddemu mu ambulance tugenze kayode nali mugumu amaze okuguma manyi kati kiwedde era waliwo emmotoka gye nali nyina ovuga ne be nali nyina okugenda nabo baga omusajja temuwa mmotoka kuvuga omusajja bannanga ajja tutomeza musajja baga mundeke temukyogera nako ndeko oba mbatta kazi wange agenza chai kwate motoka nenjivuga mpaka waba Mary tuseeyo mbeera eriyo gyeri kimu kikoleddwa yaawo mbeera kyeri yeeyo mbeera gamba buli omu ayinza okuba nga ebigambo ebyatuuseeyo ebyakusooseeyo nabo byansooseeyo buli omu akujajinga bubwe saba omwana kola ki mwana amulemera naye nga bakitegeera kubanga siga nti oba family yonna no kakati Mary tumaze omuteekayo muziisa era waliwo omwana eyankuba akafaananyi nali nsitaamiriza bwe nti kugana nalabanga ensi yange ekomye naye nga sinange gye nsobola kinnyonnyolamu alali nali bwe nti ku ntaana amaziga gaagala kumpitamu tegampitamu ndaba Mary wali nga ggwerayo nzijukira mu Alteza waali kyali kyana kito vidiyo kweri kyali kyana kito yali muto kyenyinza okugamba nga tayonse kimala tumayiza okuziika tugenze tuzeeyo waka nengamba kiwedde si bwetyo siddamu kaaba ebyo biwedde nana ntuuka ewaka ekiro nakaaba amaziga masekati g'ekiro nga ndi waka olina omwana wo mu ngalo maziga ne gampitamu masekati g'ekiro ndi awo sibitegeera simanyi kyakuzzaako buli kimu ndaba kipya era ku makya naye nga omwana wange nabbeera naye oba ki imagine simanyi kyakuzzaako
kati Mario yali akyaliwo yangamba gwe no oli awo oli muzannyo omwana akulemye okwambaza pampa linda wendivaawo kadem omwana akulemye okwambaza oba oliwa mba ndi awo kugamba Mario alina emirimu gyali akwasaganya ali mu kiyungu alina byagiragira nangamba naye Mario omwana pampa storage na Dani tomanyi kwambaza mwana pampa omwana tuwezezza omwaka omwana alina emyezi 3 kati omwana yalina emyezi ng'ebiri omwana akulemye okwambaza pampa linda wendibanga siriiwo kale tugeze nga ntambudemu siriiwo ojja gimwambaza kayinza nalabanga ntulugunya mwana tu ngaye kati oyinza otyo omumanyira omusajja kumbe kyayogera kijja tuukirira kakati tandise omwana omwambaza pampa ebyaddala kati wali wonna adde baliwo kuziika bagenze mikwano gyo ababaddewo abakitegeddeko bagenze oba muwala abadde asobola kwata omwana namubaza pampa speed million oba ki wali wonna Maria nga akyali mulwadde sister wange yanyambako okwambaza omwana pampa naye nga ate nyina okufaayo okubeerawo omwana alidde ki nenkwata omwana nemunywesa Maria nemufunira ekyokulya sawa yakwambaza pampa bwogu tewali akulaba era nali mu kisenge nenjimwambaza ekyo maaso ate nenkiseemabega nano kati kawedde era we namuleeta mu ddiiro waliwo abaali bazze anga bannaaki ate kino tuli kuki mwana ne bamutereeza ne mmanya nti kati omwana pampa bagimumaze we batyo ne mmanya nti kati omwana alina kunywa kati alina kunywa after this period of time paka bwati omwana azuuka mu kiro n'anywa omwana nakola bwati nemutegeera naye mu ebyo ebiseera waliwo omukyala amuyita Tina neyeewaayo nagamba akambireko n'oyo omwana nemukwata nemuwa mutima mulungi Tina simumanyi kubanze nakeera kumakya nengamba ono omwana ngenda beera naye sigenda muwa famire yange sigenda muwaayo eri kati ate nemuwa omuntu gwe simanyi gwe sisisinkanako gwe simalangako naye ebbanga ddene okugamba simalangako naye dakiika 2 mu kifo kimu nga twogera nabeera n'omwana yategeera atya nti olina omwana era kubanga waliwo emboozi yali etambula ku internet nti oyo omukyala yafudde namulekera omwana omuwere kati muganda wa Tina yali mukwano gwaffe emboozi n'agimugamba yajjanga n'atulabako kya nakwata omwana abeera naye twalangayo pampa kibiki mwana awezeza emyezi 7 6 8 7 8 9 11 awezeza omwaka nengamba mwana wange njagala beera naye kati ebyaddala nemujjayo mbeera naye Tina yamukwa bulungi n'omwebaza era nengamba mugenda kukya ku makya ebbanga yonna eryaliwo omukyala ateekeddwa okubaako kyafuna kubanga oba oli awo kiyinza okuba nga tekisangika naye kenyininyini yalabira omwana waffe nga naye ali lubuto n'azaala omwana n'aba nga alina abawere 2 kamina empira ng'ekinnuma alina omwana we ate kwegamba kirabanga badeni naye akamugjeyo mbeere naye ali naye nga njagala obeera naye nemugjeyo nemusigaza nembeera naye netandika okutoba ebyaddala keera ku makya mufumbira porridge nga tannazuukuka keera ku makya n'omufumbira porridge okeera ku makya n'okola emirimu gy'olina okukola buli kimu ng'olina okikolera mu budde omwana n'omanya nti kati omwana kino ayinza obutakyagala omwana kino nze kati essaawa zino nyina abawala abamu abakyala abamu benyiza ogamba oyo kati tansinga labirira mwana era nga bwe mba mukutta omwana sobeera naye nemutambuza ebbanga eriwera ndi musajja naye nga ate omukyala tasobola mulabirira embeera n'omwana wange abantu ne baagala omwana kubanga akkiriza gaana waliwo abantu bangi waliwo abavubuka bangi abafiirwa abakyala waliwo abasajja bangi abafiirwa abakyala nga babalekedde abaana nakiba kizibu nnyo ensi okwagalira omwana kitegeera nze nakeera ku makya kati olw'okuba obulamu bwaffe
bwali nnyo ku media naye nga tebuli nnyo ku media ate kubanga nze ne Mary ne ka blaza wange Kelly tulina ka charity organization ke twali twatandikawo era nga Mary akeera ku macha nagamba Dan tugenda mukino bwekiti tugenda kola medical charity yabwerere tugenda tujjanjaba abaana tukola ki ati olisi stories ezimu nga tuzipostinga kuba tulina ne YouTube channel ekimu nga tukikola kati nga abantu abamu batutegeera batumanyi ensi netwagala sineyagala Alteza abantu ne bajjanga ne bamuchekingangako abantu ne baleetanga ebintu lamu ne butambula mpola okutuuka essaawa zino waali nga Mary ali mikono gyaffe so akeera kumacha kugamba nti omwana oyo mulabiridde muntu ogwo newankubadde nti sere abadde mikono gyange naye ate abantu ababaddewo so abeerabira era bwe bucha kumacha nga nyina omuntu gwe nnyina nga waliwo omuntu obucha kumacha nga waliwo omuntu yenna yali akedde kumacha n'abaako kyakwata ne bwe bapampi mu bweti ne bwe kibachi ne bwe bajjiko ya sukali na jo Alteza ye muntu gwe so akwerabira kwegamba ne bucha kumacha nga nze nganze nyina obutakkaanya naye bwe kiba kituuseewo ate so akwerabira kya Alteza kera kumacha ne ngamba naye ono yaliwo kwegamba ebintu bize bitambulawo ebityo okutuuka essaawa eno Alteza nga ali awo kitegedde Mary yali akavaawo mwana oyo twamukolera TikTok account tugamba bw'anaakula ajja birabangako tupostinze ku myezi 5 6 7 zaakula abantu bamwagadde okera ku macha nosanga Alteza balina gye bamupostinze abantu bamwagala kiki okitegeera abantu bamwagadde kati nga naffe feka siga nti oba tukedde ku macha tulina kye tukoze ekyamanyi naye ye ensinga yo emwagadde okutuuka essaawa zino Alteza omulaba wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Fe bantu bayinawo ngera bw'otusanze wano nti oluusi okera ku macha kuba yatandika okulya okera ku macha nogana ne kati ngenda kufumba ki kankube bukubi simu babeeko kye baleeta okera ku macha nogana ne kati agenda kulya ki ng'ekyamazima wakera ku macha noteekawo akasawo k'omuceere nogana emmere nyangu ya kutokosa n'atuka ekiseera ng'omuceere agulya agukasuka tabyagala kati agenda kulya ki kale kamugulyeyo obummonde n'ogulayo obummonde bwa wiiki n'ogulayo ebbaafu y'obummonde n'ogisaawo tuka ekiseera obummonde abulya abukasuka tabyagala kama akanguleyo macaroni anagagalya kwata box ya macaroni n'ogigula n'atuka ekiseera n'abirya nga abikasuka kati kwegamba obwongo ne bubeera awo nga bwesera yo media yo nga yo erina bingi byetusomesezza bwengamba nti sinza mukuzizza wabula abantu omukwano gw'abantu gwe gumutusizza awali nakikyali mba nkitegeeza kuba waliwo omwana kuba wenamukwatako nemutwale wa Antwe Wilma kwegamba Wilma bwamupostinga bwati ogenda okulaba abantu bagambye omwana tomuwesa nawe GK eyo omwana waliwo obujiko bw'abaana kulabo ne bwoti ogenda olaba ate bwe kikoze omwana ku GK eri talya bulungi ate kanaalya ate media ate yo nga bamanyi okulera ne bucha ku macha n'okola ekintu media negamba tokiddanga moyo mwana waffe kola bwoti ne bwoti kwegamba abantu bo nga bo bakukwatirako mu ngeri emu oba endala nga totegedde nategeera
nti okola ekintu waliwo atera okuwuliriza kikulu nnyo waliwo yakera ku machanga alwadde eriiso oba yali alitaddemu biki eriiso nga lizimbyemu katono bweriti lyali lizibyemu katono nga limyusi ne batugamba omwana toddamu kola bone bwoti genda ogula akantu kano era bwe nakasoma ne nga nenkagula ntandika katekangawo ne musigako ne mutonyeza bana eriiso ne litereera ne nga bannange ate abazadde abali ku media kyonga kyanjawulo kati bwe ngamba nti omwana akulidde mu mikono gyanjawulo oyine baba tamusituddeeko bwati naye ne gamba nti waliwo abamukuzizza comment section nosanga video nga waliwo gye bamutadde oba ekifaananyi bagamba omwana ono abazadde mulina okyusa nti bw'okisoma n'okikola mwana tunekikola so kati emikono mingi egikuzizza oyo omwana era nga tubeebaza nnyo so agamba nti mwenna buli muntu yenna yenna amukutteko so okumaliriza Dan ekifaananyi kya Luteza nga ali ku yogurt ani yakikuba era kijja kitya era Jessa ye brand gyasinga okwagala kyekyokulya kyasinga okwagala like ekifaananyi kya yogurt ekyo kyanyumira nnyo abantu kyoba kinyumidde nnyo abantu ekifaananyi kya yogurt ekyo era mwaliwa ekifaananyi kya yogurt ekyo kyetwakuba twali wano waka nakwata essimu nenkikuba bwenti nabikuba ebifaananyi byali bingi nkyeyalingirako kabulaza wange keri n'abalala nempostingako ne ku TikTok ye kati kuviira ddala mabega mami we bwagenda bwati twamuwanga ebintuntu naye ogenda okulaba nga oba oleese kino atacyaniriza ate bw'omuwa kino ogenda olaba atakinywedde bulungi noga nenkyanja leeta ekyo kati twatuuka ekiseera nga Jessa yogurt ye type yoka gye tumuwa ng'awomerwa ki strawberry okireeta n'akinywa ogenda okulaba kimwomedde wakyeyiridde wano era video gye ziri nga muto nga anywa yogurt kati wano nga bulijjo nze ndabye omwana agenze eri mu fridge nalesa sigigadde bulungi ndabye agaddewo neŋamba leka ggwe kwata essimu nentandika omurekodinga kano kayinza onnyumira bafaani be kakuwata avuddeyo azze tambula n'ekikebe atudde awo yekaseewo n'akajiika akajjeeyo ndabye atandisa okukaaba ne mugirako akaveera kali natandika obbinywa bwe bifaananyi nkwata video nenkapostinga mwana tu abaana ne batandika okutaginga Jessa neŋŋamba leka gundi bataginze Jessa nenga Jessa tetusiba kuba waliwo yatuuka nga akikeba akikuta endoza yali abikuse nga abiyiwa bwati leka ggwe Jessa yinza oleeta obuzibu wange naye neŋŋamba kanenkwata ka video akalala kuba mu fridge omwo twakumirangamu nnyo yogurt nti anytime bw'abanga talina kyakulya so omuwa yogurt ate n'agattawo kati n'olulala mba ndi mu fridge nze ndi mu byange nyina byenzijjayo nenkula abakazi ate kasiseeyo ekikebe ekirala lunaku lulala nenga nekano nako kankakwate era n'akikolanga luli nenkakwata nenkasaayo banne kibanyumira era bwe kino kijja nga kitambula kati ngenda okulaba kinfunga efuse serious ku Twitter kintu kitabuse TikTok abaana bataginze Jessa ku Facebook ate kuonga kika ninga abanna kugamba nga TikTok ku FYP kujuddeko Teza ku X ku Twitter nga trendinga number 3 ku Facebook nga trendinga ningamba ensonga efuse serious ninga ate love y'abantu yekitusiza so agamba nti nakeera ku macha nembako gwensasude nti kola boti love y'abantu yemutuusizaawo omukwano abantu gwe balina ku Teza abamumanyi fe twakola ne family Aluteza family mulimu abaana abamwagala mulimu abaana abafuddeyo gyali era Aluteza family njagala nnyo njagalira ddala ababaddewo ku side ye olina akeera ku machana akanako njakasiba enviiri akanako nga wadde dresser akanako ngena kawa box y'amata bwe bityo ne bijjanga bitambula okutuuka awo so agamba nti nyina omuntu gwe nankwata ne musasula gwe kola kino love y'abantu yemutuusizaawo waali Jessa sofa baba kubiddeko kasimu mwayogeddeko nabo kitambula kitya apart from post gye twalabye ojeko post yeyo Jessa ya reaching out ila yaze mu inbox ngesaba obudde
budde ki betuyinza obasisinkaniramu Wow. bagamba yareachinze out ate nekitongera essanyu nti balaga bafuddeyo baagala ate tubeeko n'obudde tuleko nabo wansi tubeeko kyetwogera nekituwa essanyu. Gwe nga taata kikyotunuulira muwalawo Alteza after singa Jesse ebekkiriza oba kyemwagala singa gyesekeera ku makya nekkiriza kyetwagala oba kyetulowooza sigamba nti oba teekwa nti bagenda keera ku makya bamwe kyetwagala bo nga bo bali bwe basalawo step by step tujja kukola bwe tutya balina kwe bajja otandikira. era ekintu kyenjagaliza omwana oyo nti bw'oba nga waliwo ekituuseewo ekintu kyenyinza okusookera ddala okukola kwe kumufunira medical insurance kubanga ebintu by'obulwadde naddala abo abaana tomanya ate nga teweetegesa akasente olina byokakozeekozemu kati obeera nekimedical insurance kyo akikwanguyira era mukama bw'ayamba kyensooka okukolako nekiggwa nebaza abantu abamubeereddewo okitegeera kubanga kibadde kintu kyanjawulo nnyo kinene kintu kirabanga ekitono naye kintu kinene nnyo Alan kyo kintu kinene nnyo kubanga atuusaawo omwana oyo kubanga abantu bangi nnyo abamunywa siga nti yekayeka yamunywa era posti zibaddengako ng'olaba omwana anywedeyo gati amwesize naye kati omwana ng'oyo n'ayitawo kitegeera. Okola mulimu ki essaawa zino mukadde kano? essaawa zino saagala kulimba nti waliwo omulimu gwe nkwasaganya nze nga nze naye olw'okuba nti weesanga nga n'ekyokola toyina olina olabirira omwana okeera ku makya n'ogatta kino n'ogatta kiri n'obeera ku media n'ogamba kati ngenda kukwasaganya kino ngenda kwa so akugamba nti nina ekintu kye nasomerera kino kati bwe mulimu gwendi mukola no wabula buli ekijja kyonna olina kubira essimu naga kuba kati oba ne connection olina kyaliwo ayina emmotoka ayagala kubaako ngeri gyamuvugamu ate nze nyina pamiti yange nyina connection olina kubira naga sooka ojje waliwo akalimu n'ovuga emmotoka n'osasulwa n'ekirala tulina trip zetutegeka naye ate sigamba nti ojja kulya ku trip kuba trip muyinza ogikola mu myezi 5 omulundi ogwo kalwaba okoze trip Alteza omulekerani lwenkola trip Alteza olunaku olwo mufunira keyateeka n'abeera naye naye okeyateeka mba mumanyi kitegeera n'asigala naye tubeera naye n'ekirala tulina charity organization era ng'essaawa zino eri mu process yakuwandisibwa nga NGO twagala okutuukiriza ebyo Maria bye yali katakoze kubanga twakitandika n'ebigendererwa bingi oba oli awo essaawa zino singa waali oba oli awo kyonna kyonna kye twali tutandise senga kiri wala so kati yeyo yengeri gye tubaddewo nti nano akasente bw'okafuna n'ogendako mu charity akasente bw'okafuna n'okola otya omwana ebityo bwe bityo. Olina omukyala wafuna omukyala omulala? Essaawa zino sinnafuna mukyala mulala gamba nti kati Mama Alteza no sinnafuna mukyala. Tonna tukakyagala oba oli awo omuntu nga ye kubanga omwana ye nga ye yandyagadde okukula n'ekitonde ekikyala kitegeera abaana abo naye osooka newetegeeza bwoti zonga zo memories zisooka nezikunyiga ani mazima ddala agenda okitambuzanga Mary okitegeera n'ebisigadde bingi newetegereza bwoti bagamba nga weetaaga omuntu ayinza otambuza obulamu bwo n'obw'omwana mu ngeri ennungi okitegeera kati yembeera bwetyo. So current era mwekwatakwata bwe mutyo? Current era ne mwekwatakwata bwe mutyo bino okulaba omwezi guweddeko nomula n'ogusasula nga bagamba ne mukama abeerawo okusaidiyo okitegeera embeera yonna yonna gye twayitangamu oba oli awo yali mukama oba twayita mu kaseera akakunyigiriza era oba oli awo ebigambo byange bibadde bingi naye nina ekigambo kye njagala olekera omuvubuka omuvubuka ali eyo olina mukyalawo olina girlfriend wo olina omwagalwawo kyonna kyonna kyekiri weeraga essaawa zino ekintu kyenyinza okugamba nti oba olina omuntu gw'oyagala mulage
bw'oba olina omuntu gw'okakasa nti ofaayo omuntu oyo mwagale kaseera kajja kutuuka nga tokyayinza oba oliawo nga wandyagadde omwagala naye nga kyayita kaseera kayinza otuuka nga omuntu oyo taliiwo bw'oba nga olina omuntu gw'oyagala ebyaddala please show them temubajaajamya temubakola ki bw'oba muli ng'omwagala beera naye mulage kimukolere kyonna kyonna kyayagala era n'omuvubuka yenayina ali wansi mu kazigo kutegeeza ebigambo bino kyapambana na girlfriend we embeera sinungi akaseera kajja tuuka bujja kucha ku makya oyitemu akaseera kajja tuuka lemerako akaseera kajja tuuka oyitemu mubeere bulungi kubanga oba oliawo singa if the story wasn't cut short essaawa zino oba oliawo twandibadde tuliko we tuli senga story ya Maria teyatemebwako mwaka guwedde twandibadde tulina we tuli. What tiles are these? Modern tiles. For quality and durable tiles that never fade with unique designs, get Modern Tiles. Modern Tiles. Ani yayimba akayimba kemutera oteeka mu video za Alteza biki? Kalinga akennaku. Waliwo akayimba Maria we yali alwadde. Maria we yali alwadde. Oyalinga atereddemu ng'awa essuubi. Nawulira essanyu lingi nnyo nga Maria agenda tereera. Njala mukolereyo kapate n'omwana we. Then mbeka akayimba kenkola. Akayimba ako ka mwana we. Era bwali baakuze kuba tukuze tuli abantu bangi abayimbi bakolera abana baabwe obuyimba Pato Ranking yakolera muwala we King Saa yakolera muwala we King Saa nakoya muwala we gundi nagamba Liam so wampandikira akayimba ka muwala wange nengamba mwana ono kamukolera akayimba oli awo ne mama wajja kyagala nekera ku macha nenkubira artist we gwayagala ayimba nyimba za mkwano nemkuya ne mugamba Cedra soko je waka najja era ekyo nakirowozaako ne ka brother wange najje waka neshuula netwogera ne mugamba story eri bweti bamita Cedra fine Cedra ne mugamba bro wandika ogenda kumpandikira akayimba akakwata kwa Alteza ne mama we yana kera ku macha nakola akayimba bakayita Alteza. Alteza ya trending akayimba ka trending ku TikTok era ne sawa zino kacyaliko era nga yali kali kayimba Maria ke yali atekedde owuliriza ne munako eza atenga tunatera okukata mu weeks nga 2 tukate Marina besera byagenderamu ngatakawizana ngolede kamazo fuluma tuteekateeka kigenda kukolebwawa kayimba kalungi tukawuliriza omusajja tumugambye yes ke kakayimba koboota Maria tugenda kuba kupateye Marina agenda ngatakawuliriza era ebigambo ebirimu obiwuliriza bw'otula wansi n'ofumitiriza ku luyimbo omusajja yaluwo obudde bw'otula wansi n'ofumitiriza ku luyimbo olwo luyimba lw'amaanyi. Ekisemba Maria yali akulosezaako anything sikeeranga ku makya kuloota Maria kuloosa bino bintu bantu bye bagamba yandoosezza nankola bwati oba nangamba bwati wabula nti obeera mu kirooto nojjukira Mary kugamba omulootako ye nga ye nti olose Mary mulina we muli okitegeera naye sikirangako Mary nandoosa kintu nti kino saagala kuwaayiriza naye okumulootako ye nga ye nali muloseeko moments nali muloseeko era ninaku nga 2 emabega namulootako naye nga sikkeera ku makya ye nga ye kundoosa kale kiki wandyagadde okusembyayo nga tuva wano abantu bampere n'ennamba eyandyagadde oba oliawo okubaako nekyakukwasiza ku Alteza koze embeera nze njiraba Alteza akyetaaga okukwasibwako. Nebaza omuntu yenna ali eyo
nga yakera ku machano bako kyakolera Alteza ne bwoba wakera bukezi ku machano like nga video ya Alteza oyina kiba mugatako ne bwoba wakera bukezi ku macha no repostinga video ye oyina kiba mugatako nebaza buli omu ataddemu amaanyi nebaza family yange kugamba nina abantu bonga bo binasigazanga family siga nti oba mugandawo okuze naye naye waliwo mukwana ava mu mukwano nafuuka family family jenaga waliwo Alteza family abo bo bafuukanga bantu baffe mulimu batata b'omwana mulimu ba uncle b'omwana mulimu ba mama b'omwana njebaza nnyo nebaza buli omu alina kyagaseewo era webanga waliwo omukisa ayinza okubanga sijjesa nenga waliwo company yonna ayinza okera ku machane gamba omwana ono ayinza okufittinga ekifo bwekiti oba ayinza okuba wangoye ayinza okuba wangoye ayinza okuba waki byakuzanyisa by'abaana obanga page ya Alteza eriko ba followers omeka page ya Alteza esawa zino eriko abantu 7,000 eriko abantu 7,000 kuliko bya Alteza byokka kuliko Alteza yekka tekuli kirala era ku TikTok akozesa Alteza baby blessing ku Twitter akozesa Alteza baby blessing Instagram tetunamukolera account naye tugenda gikola ne Facebook omuntu yena ina ali eyo nga oba oli awo okirabanga kyansonga omwana ono okubaako kyatuulamu oyinza okugamba nze nyina ekintu kyenkola bwenti naye omwana oyo ndaba nakijja mukolera oyinza otutuukirira enamba y'essimu osobola okuyita ku 0762 806253 0762 80 6253 kale yeyo then Airtel 0754 601077 zileta manyachi zileta Daniel Sechans. Okay kale akagamba akasemba akagenda eri Jessa akagamba akasemba akagenda eri Jessa Jessa, thank you so much for feeding us kubanga oba oli awo ebiseera ebisinga bwe tubeeredde nga tetulina kya kutegekawo kyamangu Alteza azuukuse tewali kyakulya mwina gye muva ku lugendo tewali kyakulya mwachi Jessa nakkuta ate era nga sirabangawo obuzibu bonna bukyanga Alteza atandika kunywa Jessa kubanga waliwo yali amunyweddeko ennaku consecutive days namunywa leero namunywa enkya naku nga nnya nga ziddiringana takeranga ku machana nafuna buzibu bonna so nebaza Jessa okubanga yakola ekintu bwekityo n'ekirungo kyonna kyemuteekamu banaye kyamaanyi nnyo. Thank you so much for feeding us okutuuka wano kubanga oba oli awo nandibadde nyina bingi byenyiza okwogera ku kiyogati ekyo naye ekiyogati kya Jessa kiwoomu kyo bambi omwana yakiteekamu ekirungo yakimala bumazi kiyogati kikwafu kirungi kiwoomu tajja kizaako mukono tuyanza nnyo Dan. Thank you so much for sparing a time no sharing a naffe a story as a single dad. I think you're some of those few batata ku lunaku lwa batata abasaana babeereko ku mitimbagano oba ku TV ng'obuulira abantu outraise abaana ng'oli single dad. Waliwo omwami Dr. Hilderman yamuyimbira oluyimba baluyita Lydia. Omwami yafiirwa omukyala we ndowooza omukyala n'amulekera abaana nga basatu. Hilderman n'ayimba oluyimba omwami yasaba ya Dr. Hilderman ayimba oluyimba olwo gw'atalumanyi gendayo oteekemu Lydia Dr. Hilderman oluyimba luli so touching. So bulijjo ngamba bannaaye omwami yo naye njagala bambi lumu mukyazeeko ko bw'aba akyaliyo oba nga bw'aba gyali tunyumyemukko bafather bangi basingle father beenalyagadde nga muyise mu kintu kyekimamu bakiyiseemu naye ng'oba oli awo bannyonnyola eggwanga tubaako nekyetuyiga naffe ng'abasajja abali eyo nga tekirina kutuukako. Saagala kusukkako wano olunaku olwaleero nagaye tuli proudly powered by Modern Tiles. Nagambye bali awo mu industrial area balina tiles ennungi ate nga mpangazi ngumu nnungi touch nnungi nnyo texture nnungi nnyo eza wansi ez'omu binaabiro ez'omu sink nja kubamba kyaza mbalageko ne ku sites ezimu ku ezo ze bakozeeko ate obeere ng'ogamba cruise ekintu nakiraye bulungi nnyo. Allen Cruise ge mannya saagala kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaleero fonna musube bulungi mwera esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna
mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne educational gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 myemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Yes, Mr. Modern, how is the business? Booming. Towakan.